Hello guys, onakola leero tugenda kusoma ku liver, tugenda kusoma ku kibumba. Tugenda kusoma tutya bwe tujjako amasavu ku kibumba. Abantu abasinga temumanyi nti nno ebibumba byaffe bimanyi okubeerako amasavu. So mu ngeri y'okubeerako amasavu ne kireetera ekibumba ekyo okulwala ne kikuviirako okufuna kansa w'ekibumba sinakindi n'okufa mu bwangu ddala. Amanya yenze Shila Adita Gwena atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange mugana wange jangu osubscribinge jangu oige nange wabula byoyize nawe osobola obisomesako omuntu omulala okomentinge video wobanga ogitegedde olikekinge osharingako ku YouTube channel yaffe n'abalala bajje baberenga batwegattako basobola okubanga bayiga naffe kyolina okukola kwe kusubscribinga ate era teweerabira kukwata ku notification bell eyo wogikwatako bajja kuba bakuwa message buli wetuteekayo video empya nga wenna beyanjulidde dda amanya yenze Shila Adita ali mweno program aze okwogerako nammwe baganda bange olunaku olwaleero njagala tusome ku kibumba njagala tusome ku kye bayita liver kyekibumba liver ekibumba tugenda kusoma ku kibumba biki ebyetaagisa okujjako amasavu ku kibumba kyaffe tusobola tutya okukuuma ekibumba kyaffe nga kiramu bulungi nga si kirwadde tekuliiko masavu tekuliiko damage tekuliiko kituli tekuliiko kirwadde kyonna tugenda kubanga tukikola tutya. Abantu abasinga tebamanyi nti nno buli kintu ekituli mu mubiri kyetaaga okubanga kirabirirwa bulungi kyetaaga okubanga tukikwata bulungi twetaaga okubanga ebintu ebyo ebituli munda tubikeberako okulaba biri mu mbeera nnungi era nga waliwo signs ezimu zetufuna ezitulaga nti nno ebintu byaffe ebyomunda bikoseddwa oba byetaaga immediate attention oba byetaaga kufiibwako naye nga tetuzitegeera nga tuzifuna naye ne tulwawo okukitegeera osobola okubeera awo nga gwe omuntu n'owulira ekintu ekikusika emabega ku nsingo igwe n'olowooza oba okooye bukooyi ogenda n'obeera awo n'owulira wano mu kabutobuto nga mukuluma n'obeera awo n'owulira toyina appetite n'obeerawo ng'olaba opama musaayi naye nga tomanyi ensonga lwaki opama omusaayi naye nga tomanyi ensonga lwaki mu kabutobuto mukuluma tomanyi ensonga lwaki wano wansi wakuluma ebiseera ebisinga signs ng'ezo bwe tuzifuna tuba twetaaga ne tubaako kye tukola mu bwangu era nga wano mwengendo obaweera home remedies ezi kuyambako okulaba nti nno oyonja ekibumba kyo home remedies emmere ebintu bya bulijjo byosobola okukozesa okulaba nti ojjako excessive fats on your liver okulaba nga odetoxinga ekibumba kyo ne kibeera nga kitukula nga tekirimu bucaafu tekirimu buyinja tekiriiko masavu tekiriiko musaayi tekiriiko kintu kyonna ne kibeera nga kiri clean ne kibeera nga ate kikola emirimu gyakyo tukijjukire nti nno mu bintu byonna ebituli munda ekibumba kirina function nnene nnyo mu bulamu bwaffe ng'abantu tebakikola sajjale tebasobola kikolera transplant kyovula batukyetaaga nnyo katwogereko ku bintu byosobola okulaba signs zosobola okulaba n'ogamba ekibumba kyange kirwadde neetaaga immediate attention nga tetunnagenda ku biki bye tulina kukozesa bw'oba nga oyina ekibumba ekirwadde munnange otera okufuna olubuto nga lukuluma buli lunaku ddeyire upset stomach olubuto lubeera lukuluma ddeyire nga buli kyolya kikufulumamu obufulumi ofuna embiro otera okufuna fatigue buli ddakiika oba oli very weak munange olwo nno ng'omanya ekibumba kirinako obuzibu obeera toyina appetite nga you cannot eat anything on a daily basis nga gwe toyina appetite omanyirawo nti nno something inside is wrong munange abantu abasinga mubeera ne digestion system problem nga gwe muno munda omumo ekyenda kyo tekikyasobola kukuba bulungi nnyo mmere ne kikuviirako n'okubeera nga ofuna constipation abantu abasinga mupama bbi nga alimu omusaayi opama omusaayi munnange ebyo byonna biraga nti nno oliko ekikyamu munda era oba weetaaga immediate attention abalala mufuna skin itching omubiri gwo ne gutandika okujjako obuntu obungi ng'olinga gwe bakusazeesaze ne makansi oba gwe bafumise na
n'ekintu kyonna munnange oba weetaaga okulaba omusawo osobola abantu abalina ekibumba nga kibaluma kyetutera okulabirako kyofula tugamba ekibumba kino kijja ne hepatitis B. Abantu abasinga abalwadde b'ekibumba babeera ne hepatitis B. Ne hepatitis B kirwadde kya kibumba. Ekibumba kibeera damaged. Abantu abalina ekibumba ekiri damaged babeera ne skin eya yellow, abalala babeera n'amaaso aga yellow, abalala olulimi luba lwa yellow n'emimwa gibeera gya yellow. Munnange ebintu ebyo w'obifuna beera nga olaba omusawo. Katwogereko ku biki by'olina okukozesa okuyonja ekibumba kyo okulaba kibeera mu mbeera ennungi. Mwemanyiize baganda bange okunuuna ka kofi nga nze wemukalaba nnuunako ebiseera ebisinga kofi ono ayambako okwoza ekibumba. Munnange mwettanire nnyo okulyayo galiki. Gwe kwatayo galikiwo obeere nga omusalaasala omuteeka ku sowaani, obeere nga ogaayako si kibi. Imwe abayina nana mu nnyumba ya mukama wo kwata nana obeere nga omufumba onyweyo nga glass emu every week. Kigenda kuba kikuyambako muganda wange onyweyo ka green tea osobole okubanga olwana n'amasavu ago agakuli ku kibumba. Muganda wange olye ebibala nga berries ezibeerawo, wettanire nnyo okulya ku apples ezibeerawo, lya ku mapaapaali ne ku bintu ebyenjawulo ebirinakyo ewaka. Osobola okuba nga obeera mu mbeera ennungi. Igwe osobola okukwatayo turmeric powder n'obeera nga omufumba n'obeera nga onywako. Muganda wange kijja kuba nga kikuyamba oyambe ekibumba kyo okubeera mu mbeera ennungi, amasavu ago gonna gonna nga ogwokyezza. Amannya yenze Shila Adita, eno ye YouTube channel yaffe. Gwe natanaba kubanga osubscribing, jangu osubscribing, imbagala nnyo.